yayogera bwati nganyonyola bwali anyonyola lwaki bakwata emmundu ne bagenda mu nsiko ne batandika olutalo olwo lwatta abantu abasukka mu kitundutundu kyakakadde abasukka 50,000 naye bwati Mwami Museveni bwe yayogera era nkootinga buli kigambo kyayogera yagamba ti mwezi gwa Desemba omwaka gwa 1998 bannayuganda bagenda mu kulonda lwagenda okubeera mutuntu erya Desemba nga 11 kyali kyeyoleka lunye UPC Mogote baali bawanguddwa ate nga bawanguddwa bubi nnyo newankubadde waliwo okubba kungi waliwo vulugu mungi eyali mu kuwandiisa abalonzi eyali mu nomination y'abakandidati vulugu mungi eyali mu kusala ebitundu oba boundaries z'okulonda baali bawanguddwa era nga bwe twawangudde Mwami Museveni oluvannyuma lw'obuvuyo bwonna obubadde bugenda maaso UPC yajjula okubugutana oba panic Paulo Muwanga yagenda maaso n'awamba obuyinza bw'akakiiko k'ebyokulonda ebiseera ebyo era olunaku olwaddako nga 12 Desemba omwaka gwa 1998 nga bakozesa obuyinza bwe baali bawambye ku radio ey'eggwanga nga bakozesa amagye nga bakozesa poliisi n'ebitongole byonna ebya gavumenti era nga bayambibwako gavumenti ya Tanzania Obote ne Muwanga balangirira okuwamba gavumenti bwe baali bayita okuwangula obululu nga Museveni bwe yakoze omulundi omulala akagurupu ak'abantu abatono abaali tebaagalibwa baddamu ne beevunvubiza ku bannayuganda era baali tebabalekedde chance ndala yonna okujjako okwata emmundu okugenda okulwanirira eddembe lyabwe eribawebasa amateeka oyo ye Museveni bwe yayogera ng'ali ku myaka gyange oyo ye Museveni bwe yayogera mu myaka gy'ekinaana naye oluvannyuma lw'emyaka 40 twetolodde ne tudda mu kifo kyekimu era kati we tuli bweba okwata bukwasi n'ojjawo amannya g'abali agaliwo n'oteekawo erya Museveni n'oteekawo eryabakama n'abalala bonna bwe bakozesa ojja kulaba ng'ekifaananyi kyekimu mujjukira nti mu kampeyini monna bannayuganda bangi nakusingira ddala abawagizi baffe nange kennyini ne bannaffe ab'opposition tuyise mu mbeera ey'okutulugunyizibwa bannayuganda bangi batemuddwa mujjukira nga 19 ne 18 omwezi gwa Novemba batemula bannayuganda abasukka mu 10 newankubadde Mwami Museveni yagamba bannayuganda 54 be battibwa bano oluvannyuma Museveni yavaayo neyewaana nga bwe yabasse era Ssaabatemu gwe bayita Eric Mwine yavaayo n'agamba basobola n'okutta abalala n'agamba poliisi eyina eddembe erina n'obuyinza okutemula bannayuganda yagamba mugonde comply oba si kyo nayimba wakayimba ako eyo embeera gye tulimu baganda bange so batuuze bannange nga bwe nabategeeza kuva mu ntandikwa tukuno kulonda kwe tugenze musi kwe kulonda okwa bulijjo eno bagiyita revolution oba enkyukakyuka sinziku ngegenda kuleetebwa mwe bannayuganda okwawukanako ne Mwami Museveni tetuli batemu ngaye tetukwata mundu era tubakwata mundu naye tumanyi temulina amaanyi mulina obuyinza obusobola okutuusa embeera yammwe tusobola okubakulembera naye mumulina okusalawo nga bannayuganda tumaze okubategeeza nti tuwakanya ebyo byonna bye bagamba nti bye byava mu kulonda era tubakunga mwenna bannayuganda mubiwakanye mubaddenga n'ensonga lwaki mulwanirira eddembe lyammwe naye ate kati mulina ensonga ey'amaanyi obuwanguzi bwammwe bwabbiddwa abantu abatono ab'oluwatu era abo abantu bwe muba musazeewo basebo ne bannyabo abantu abo tebasobola kubafuga nga temukkiriza nze nga nkibagamba nti no one can make you a slave without your permission tewali asobola kufuula muddu nga tokkiriza olw'obumenyi bw'amateeka bwe bakoze nze bansibidde waka balowooza nze bannayuganda naye tuli miliyoni 45 basebo ne bannyabo tuli miliyoni 45 era njagala okubakunga mwenna abali eyo buli omu kyasobola okukola n'amagezi gasobola okuleeta agakozese mwenna muli bakulembeze you are the generals and you are the soldiers kasita mubanga buli kyemukola kiri mu mateeka kasita mubanga kyemukola kiri non-violent eryo ddembe lyammwe nalabye abapoliisi bagamba nti Bobi Wine okumuta ayina okusooka n'agamba abantu baleme kwekalakasa n'agamba tagenda agamba abantu kwekalakasa abantu setaaga bagamba kwekalakasa bakimanyi nti ddembe lyabwe okwekalakasa naddala kasaba bange bekalakasa mu ddembe nga tebamenya mateeka ensonga endala abasebo ne bannyabo gye baadde batubuzaako eyo bangi bannaffe beebuuza nti kiki tugenda okuzaako tugendagenda mu kooti oba tetugenda mu kooti mbadde nfuna ebirowoozo bingi nnyo okuva mu bannaffe kuba buli kyetukola kiva mu bantu bangi
abakiriza mugenda abatakkiriziganya nakya kugenda mu kooti nga bategeeza nti okukuba kumala budde kubanga abalamuzi bonna aba kooti enkulu bonna tewali asobola kuwakanya Mwami Museveni bonna Mwami Museveni yabawa emirimu bonna bakozi be n'olw'ensonga eyo tebajja kusaala mazima era ne bategeeza ekyaliwo Dr. Besigye bwe yagenda mu kooti n'ekyaliwo Mama Mbabazi bwe yagenda mu kooti n'olw'ensonga eyo ne batugamba kiba kyakumala budde bwe tugenda mu kooti tubanga abalaze Mwami Museveni tutumuwadde sitampu eya legitimacy oba eyogamba tine mu kooti tugenzeeyo naye ate wabaawo n'abalala nga bagamba nti ku bujulizi bwe tulina obungi kikulu nnyo okubutwala ne tubuteeka mu kooti ekkirizibwa mu mateeka newankubadde balina okubuusabuusa mu kooti eyo bagamba nti okubuusabuusa kwonna okubaddewo ensiko ekulabe kuba kati ensi etunuulidde ensonga eno ensiko bannange engeri gyesobola kufuluma bali mu kwebuuza mu bantu naddala abantu ba bulijjo era basebo ne banyabo mu bbanga tono tujja kujja bategeeze kiki kyetugenda okuzaako njagala okwogera nga maliriza ku bannanga bali mu makomera omuli Lubyandi munywanyi wange omuli producer Dan Magic omuli Eddie Mutwe omuli Bobby Yanga omuli Chuma Kya Yesu omuli Kampala Lukman omuli Coach Mude Ntambi omuli Williams Nyanzi oba gwe bayita Mbogo omuli Nadia Sherif personal assistant wange Suki wa Bobby Rachel Akiki Nansobe Savina Namwanje Jamila Semakula Hassan Charlie Mpakeni onono nga yali mwana muto wa myaka 17-18 yajibereza mukomera omuli Kivumbi Achirewo Nyanzi Kadu Ismaili Muzafaru Muwanga Kivumbi Roja ononga comedian wa Maitu Family omuli baganda baffe bangi nnyo abakwatibwa ne basibibwa omuli Kyabagu Gesera abangi kumita Paper Productions omuli Joyce oba Joyce Strong bonna bano nga bali campaign team yaffe naye nga babasiba mu komera ne babatwala ne mu kooti y'amagye babakwata balinange zetebazigulako musango naye bo babateekako musango gwa kubasanga na mmundu njagala okwogera ku mukoddomi wange ono nga kizibwe wa Babi gwe bayita Lule David Wanika abandi gwe mumanyi nga Selector David eyawambibwa neiba wange wano yawambibwa ng'ebula ennaku 2 kugenda mu kulonda abasirikale bajja ne bamuwamba okuva ewuwe era okuva kwolwo tetuddangamu kumuwuliza tetumanyi bwajja bamusibira naye bino byonna basebo ne banyabo bikolebwa olw'obutiitiizi mbajjukiza abaganda bange nti Museveni kyakoze yakikoze mu bumenyi bw'amateeka buvunaanyizibwa bwaffe ffenna bannayuganda okulwanirira eddembe lyaffe kasita tukikola nga tukita mu mateeka n'olw'ensonga eyo mbategeeza nti tebinaggwa wabula bitandika butandisi Mwami Museveni afuba nnyo okulaba nga bagalawo eno chapter bagende maaso bagambe ebyo byaggwa naye mbategeeza tebinaggwa wabula bitandika butandisi njagala obbazaamu amaanyi mwenna mikwano gyange nze ndi mugumu kubanga mmanyi nti mwebereramu nga bannayuganda ndi mugumu kuba mmanyi nti mwatuwa obwesige naye njagala okubasaba nammwe byonna gye muli mwebereremu njagala okubasaba mwagale ensi yammwe ate musigale nga muli bagumu gye tukoma okunyigirizibwa gye tugenda okukoma okunyumirwa obuwanguzi bwaffe mulimu gwa buli munnayuganda okusitukiramu okuwanirira ssemateeka mulimu gwa buli munnayuganda okulwanirira eddembe lye era nga ekiseera kye kino basebo ne banyabo njagala nnyo okubeebaza olw'obuwagizi okubeebaza olw'okuvaayo ne mulonda ate ne mulonda enkyukakyuka njagala okwebaza bannange bwe twali twesimbayo olw'okwesobolayo ne beesimbawo naye okusingira ddala olwa okuwakanya ebyo Mwami Museveni byebagezaako okukola nja kuba nfuba okozesa buli mukisa okwogerako nammwe basebo ne banyabo naye musigale nga muli bagumu musigale nga muli confident Katonda ali naffe amateeka gali naffe n'okusingira ddala tumanyi ti bannayuganda bali naffe mwebale nnyo mwebalire ddala kumpuliriza njagala okubasaba mutufollowing ku Facebook kuba kakati yengeri yokka gyetusobola okuwuliziganya nammwe kubanga bingi nnyo byetwagala obagamba byetumanyi tebatasobola kukkiriza kuyita ku mbewo za wano nga radio